Yes, Faadi TV jimbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya. Ex wanakazi bwe sibirungi kusaidia musajja watu nabagamba ati yembera ya kaluba. Alinga go bafuire mindi eyali ex kugamba eyali omwami wanakazi bwe oba ex wa Farida nakazi bwe. Nakazi bwe jukira yazadde ka baby boy yazadde akana okuba kana kaline erinnya zibu bannange. Oba linnya kikati nakazi bwe yatumye omwana we gwe yazadde naye byo ngambitadde ku bbali. Ex we tali bulungi. Ex we gwembagambye yali amukutte ku kalevu. Love yali yamanyi naye okuvole yave wanakazi bwe omusajja embeera yatabuka. Nabagamba ati omusajja ali Dubai asula ku street. Embeera yesse nnungi. Embeera yesse nnungi ekyokulya n'ogula akakomanda asabiriza busabiriza. Akakomando ke Dubai. Atulusi kabaka beeyi. Kabaka beeyi oluusi kusabiriza busente obudiramu ne bamuwaayo nakola ki naso kubanga agula akakomando nenga sibirungi bambi ku side ye sibirungi amufuire mindi baba amufuire baya mitwe meka tewali amanyi birimu eddogo tewali amanyi tebiri mu ddogo tewali amanyi naye nge embeera ye teri kiriya tali bulungi wadde n'akamu yeetaaga kusabira nnyo musajja wattu bambi kubanga ebyo byo si birungi wadde n'akadde yadde n'akamu naye nga ngenda kukusaba osubscribe ng'onyige nekade bagita Faadi TV yuji mbebasa nebagamba nti muli babole nnyo kubanga mugiye kumira kondozo mulengera baby akabebi keeko kabebi ka Farida nakazibwe kiasobola kubanga akola ki kiasobola kubanga abambi azaala kabebi keeko nenga ex we yali maziga nakazibwe yali mukwenyumira nakazibwe agamba tonkuba naku ya ex yaiza ya dakada yafuna do musajja omulala nenga nkibagambe kyembagamba biri serious bintu bino ex wa nakazibwe tali bulungi sesinga eri aba ex olusinga gwe ayagala ko nga bwambulira nti ali bubi nti esana libula okumuta naye nakazibwe munnange yagamba nti asaba busabi Katonda akole ki amuyambeko amukakkanye kuki akubizibu byayina ye nakazibwe yesala gyakola ki yesala gyasabira yaliko omwami we oba ex we bosanga abakazi abalaba bagamba yamanyi kimugwana elele biki ate ngolaba omusajja ono ogenda okuva nakazibwe yali ana biplan byokwagala okumufera n'okumubba musajja ayaka ali mukubuno bano olwabaswindola posiko swindola ate ya abamu bimunene dda no si swindola bano balinga bakooni onamufere bano bakooni bano ono si swindola bebana ababba ngabba mu bimunne nyana nakazibwe simubbi simubbi ngawula abaana bomu kisenyi bana bakubazi kicks abakuba emigere nakuba munne nakuma omuntu omugere naye ate wamala tokuba ate bamukuba omugere kati yaba mukubyo omugere n'atwala ekyaba maze okubba oyo gubayita swindola ba mubbi munne ayisigama nti swindola aba muntu oyo bananga bwe nkugambye nti owa kiki nedda eri ababbiso obwongo olina basende ku banka nazisikako nasikako kwa ya transfer nazisikako akozesa computer bamala okuzibba nate ni bazimubbako kwa account kwa bazitadde yebe no yabaswindola kakati nno ono yali mufere bano bakooni yali yapanga kwagala kufira nakazibwe kwagala kumukaliza kumuteeka mu luseke bambi obusente bwe yakolanga ku NTV ngase omuyagala kubunyakula kubutwala juke ebisebe nakazibwe yali akyezimba n'okwawukana kakati kubanga nakazibwe sazi nagumidde omuntu okubeera ng'oli mu company ezitunda zikondominiums sitya condominiums nyumba za bbeeyi bukade almost 5 ennyumba etandikirwako yagulika nakazibwe alinamu ekifo mu kampuni yetunda zikondominium bwegamba nti kati mukazi munene basirimbye n'omulimu gwa NTV yagusuula watenga NTV yali ekyamwagala yali agana kumwongeza nsimbi akole kyasigale nga akola kubanga ali atesite nti bw'anaaba amaze okuzaala asobola okuddayo naye yagamba nedda omulimu muguwa omulala ne bwe nabanzadde sidda ku TV olw'ensonga nti alina binnya bikola ki bimuyitira akasente kakati nno ensonga zeezo omuhazi bandi ex we gyali ali mu nnaku baaba ennaku gyalimu eyinza lumonde n'atukula si birungi n'akamu n'akettondo mujimpereka like
musubscribing ate munyige ne kale budget fa additive ki mbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugyekomirako ne bagamba nti comment section weeri awo obaka bontera mu comment section